media houses. Abakulu abatukyazizza wano ssentebe n'akakiikoko akakulira Center Development Group sebo tweyanziza ate ne tweyanza n'obweyamo bwe butuwadde okutuwagira. Twesiimye nnyo, tusiimidde ddala. Bannamawulire twabayise era tukyabayita entakera lwa nsonga emu. Henry Ssennyonjo agenda kuvuganya ku mubaka wa Parliament owa Mukono Municipality mu kalulu akajja aka presidential and parliamentary elections, general elections mu kifo kya Mukono Municipality. Tuwulira nga tweteeseteese bulungi. Baatusabidde nga tutandika. Naye nange nsaba okugamba nti ayi Mukama Katonda waffe eyakola eggulu n'ensi, tukwebaza obukuumi bw'otutaddeeko ebbanga eddene. Tubadde mu buyinike bungi nga buluusi obumu bututuusibwako abantu be tulowooza nti baffe. Gavumenti eno bwe yali ejja yayiwa musaayi. Ekyo ne tukimanya nti tewaliwo kkubo ddala wabula baali bakuyitaawo. Naye na bano abaffe be tulowooza nti baffe bakikoppa. Mukama twagala ojja obuyinza mu bikolwa eby'omusaayi, eby'okusaddaaka abantu, ebyokuba nti buli omu alina okuba nga amala okufuna obugagga amala kusaddaaka banne. Kitta bantu kiyitiridde okwokya amasomero, obubenje. Obubenje buno obumu bannaye obugwawo si buba buzze buzi, waliwo ebigendererwa, waliwo bannaffe abayisaamu ebyabwe. Ekyo nziza okubagula amaaso nti gavumenti eno eriwo evuganya n'etufuga ekintu kye bakkiririzaamu ekyawamba Uganda. Bannayuganda mulina okunegatako tukirwanyise. Nga tetunaana kujjawo gavumenti mbi, waliwo ekimbe ekyatuyingira ekitusenkenya. Omuntu okugaggawala olina kusaddaaka. Omuntu okubeerako obulungi olina kusaddaaka. Omuntu okugula ettutumu mu byobufuzi olina kumala kusaddaaka. Henry Ssennyonjo agamba obulumi tuyise mu bungi. Abajjajjaffe, bakitaffe, abaana baffe, basengaffe baayiwa omusaayi omungi oguyitiridde. Tegunnaba kukungula bibala ate twagala tuguddemu. Eno ye gavumenti oba kyekiseera mutubaddeko ekalangala. Eno ye gavumenti mutubaddeko ebukomansimbi. Eno ye gavumenti mutubaddeko e Masaka. Eno ye gavumenti mutubaddeko e Kalungu. Ffenna nno eno ye gavumenti mutubaddeko e Gomba. Ebintu bino bitegeeza nti baatusindiikiriza ffenna ne batupakira e Kalangala. Twagenda kulanga nviiri na mirevu. Tugenda okuva eyo ng'abaana baffe abamu balabuse. Abaana omulembe guno engeri gye beeyisaamu, toyawula mukyala na mwami. Basiba enviiri, balina empisa lwakuba twabasindiikiriza. Embeera eriwo yabasindiikiriza ne bakulira e Kalangala. Si nsonga oba e Kalangala batuuka nayo. Kyentegeezezza mu byonna nti embeera mbi, abantu beeyiiya. Olina omulya ng'akugamba nti nze mbeera mu ghetto. That's not a social status. Tebandi kyenyumirizaamu. Omusa bulungi? Kaakati nno n'ekirala ne bakugamba nti ffenna tubaddeko ebukomansimbi, tulwana bulwanyi okuvaayo. Lwako tuli baavu lunkupe. Waliwo ebimu mu bugenderevu nga bikolebwa gavumenti, ebirala bitali bugenderevu, ng'embeera tetusobozesa, nga n'abakulembeze be tulonda be twandibadde tutuukirako balyake bazibu. Henry Ssennyonjo agamba ekyo kyandikwa. Ani ayogera nga omubaka agambye nti bwe tumala okuva e Kalangala nga tulanze ebirevu n'enviiri ne tuvaayo nga tetukyategerekeka, twadda bukomansimbi. Eyo nayo buli muntu mwavu. Ne tudda e Masaka. Tuli mu nsi yaffe naye tusaka busasi, tukola buddu. Temulowooza nti ebyalo ebyo baabituuma n'okubisuumusa ng'olowooza nti byali byakusaaga. It was a symbolic indicator. Tuli mu nsi yaffe naye tuli mu kusaka. Tuli mu kukola buddu. Bwe twavaawo ensi yaffe tugiteeka mu ddungu nti tuli waliwo disitulikiti bayita Kalungu. Babyogera babimaze okubireeta nga balina indicators zaabwe kye baagala okutubuulira. Tuli mu nsi ey'eddungu, ebibira
tuzisaanyizaawo, entobazi tuzitataganyiza, ensozi tuziseeteza, enjazi zonna zivuddewo n'emigga. Ate nga eyo si yali dizayini ya Katonda. Tutuuse okwegomba, kati ensonga bwe tuli baatusindika tugende eggomba, nti n'ekirungi tukyegomba bwegombi, tuyitako kiyite nga atakyagala. Naye mbalayirira ku mulundi guno, Mukama yazzeemu essaala yaffe. Agenda kututeeka mu mikono emirungi nga tusinziira wano emukono. Obukulembeze bw'eggwanga bulina kusinziira wano kubanga obukulembeze bwa Uganda buli mu mikono gyaffe wano emukono. Temwenyooma bannamukono. Mutugezese, mugezese eno essenyonjo. Ofiisi erina byendoopedde, beetaaga osumulula ttuulye. Obubaka busava bw'abaleetedde, tazze bujjuza kifo. Alina ebigendererwa ebiruubirirwa ebirungi ebigenda okuzimba mukono ne Uganda okutwaliza awamu. Ompuza bulungi? Munneesige, ndi muntu wa Nuupu, ndi muntu wa nkyukakyuka, naye nga bwe nabagambe early alone, tugenda kujuguba na kulwanira flag. Twagala okujja the great importance abantu gye batakize ku flag ne batuuka n'okutunda ebijja ewaabwe nga balwanira flag kubanga egenda obayisaawo. No, mutunuulire the ability in me, mutunuulire obusobozi obuli mu nze. Sizze kusaanyawo kibiina kya Nuupu, era waliwo ensobi nazo ekibiina bye kikola nga sikiriziganya nabyo, naye nsigala mpagira our president kubanga oyo tannafuna space bw'azanyira. Naye bano abalala bonna tubawadde omukisa okutuweereza. We painted red mukono, but you see what's happening. Abantu tubawadde omukisa naye gulinga ogwatutomera nga kyetwetegese. Some of us we are very much prepared okubakulaakulanya. Situjja kulwanira kaadi, twagadde tuveeyo n'amaanyi mutulabe. Eri mu kibiina ekyange tulina umbrella nti abaali obubi batukunga tugende tufune temporary shelter. Nze mbagamba awo mulinga abaatuuka. Let us kick out this bad leadership. Tuzze kyobala nga tukozesezza mupiira, leka mujje munneegatteko tulwane masajja. We kick out this regime. Kabenga opposition nga tabate tatugasa, please kick them out. Abasavinze ebisanja ebiwere ebisatu, we have given them ample time. If they were to deliver, they would have delivered us. Ompuza bulungi, omuntu tumuwadde uninterrupted terms 3 plus the by-election. Naye teyenyeenya. Nze ku kifaananyi kimu kye nafulumiza posita yafeemu yalaze nti tuliko abantu bana. Si lwakuba nti nabadde sirina maanyi, wabula nabadde njagala kubaleeta. They live as an example when I try to explain to people. Honorable Hanifa Nabukeera yakafuga ekisanja ekyo, naye at least abiri neggama ku kyalo ez'omulumbe ne zikubula bukodo bwa ngeri ki. Tuzze kumalawo obukodo. Ompuza bulungi? Okwogera boogedde, but we need somebody who can talk, but also who can make things happen. Twagala muntu wa byankyukakyuka mu bulamu bwaffe nga tetunnatunuulira ntebe ennene. Na wano mu bulamu bwaffe twagala enkyukakyuka nti baleme gibanja eri. Bagamba balwanyisa dictatorship. Naye awangaddewo ate sigamba Mukono municipality is a model constituency to fight for the entire Uganda. Omuntu ne batuuka okumuwalulira kaliba baatuloga. Kyova nga mbagambye nti mu bikolwa byabwe mulimu n'eddogo. Not necessary nti tubalonda olw'obwagazi. Njagala okuggyawo eddogo eryo. Kalibe nga liri ku presidential level, kalibe nga liri ku parliamentary level, kalibe nga liri ku local governments. Bannayuganda mbalogolola, njagala okuggyawo eddogo eryo kwe batutambuliza. Kubanga twali ekyokulabirako. We are also tulinga naffe abagenda nga tuzimba, ani atalabye Moses Ali.
abantu beerowooza bamulonda lwakuba nti birungi byabataddeko naye tebalina kyakkola fe wano mu Buganda tulina ekyokukola. At least we are energetic enough and we have alternate candidates. Tulina alternative candidates oba abeera tebalina Mwajumani oba West Nile ekyo tebitukwatako. Bwe baba nze n'oyo simunene anene nnenya bamulonda kakati naffe wali batubuuza bani ab'emukono baabaloga buli wewulira nti nze n'erinnya nti okulyogerako saagala kubanga ajja kulowooza nti neesigama ku ye ku maanyi ge ku linnya lye okusobola okufa abakitegedde mukitegedde naye tugguka amaaso opozitera mu sitwaga eno nga naffe abagoberezi tulina ebiruubirirwa byaffe twagala kutukwasisaako bw'owulira nga neighbor one movement naye nga takuyambe n'ogamba oba waffe senga yaliwo banandibadde nyambibwa tubawadde omwaganya tubawadde chansi mutukulembere naye temukikoze. Can you imagine bonna baasirikira ekyama omubaka wa parliament nga bwe banaabalaga mu maaso awo. By the way mu parliament tetugenze kuwasa Henry avudde awaka nga alina omukyalo mugirengera emboke this is me. Osagala bulungi yes kati nziza okubalaga who is Henry. He is well established, he has a family and I am contented with her. Kati kiba kitegeeza nti ngenze kola ngenze baweereza sigenze kwerumaluma na kwesunaasuna mbuza bulungi obukuti ate tewali agenda kumbeerako nakomo. That's why I decided to be an independent candidate. I needed to have my independent decision and I have to be independent in decision making. Nyimirirewo waliwo sente zino zibadde zivundeeta zibaawa ababaka abamu bazikutte ate ekibiina kigaanye mukono ezo sente yali ezaata. If it were me nandibadde nzibalezera nenzibanjulira nti bannaaye omusajja abadde amaasa sente nze nazikutte naye ziizino. The problem is accountability and being transparent to us. Muli bangu bakunnyonnyola nti saaguliddwa omutima tegwaguliddwa naye ate ez'omugezi kumanya ez'omusiru omugezi yakola ki. Leka tukuŋŋaanye resources for them. They are fighting for political space. Nze I'm fighting for economic empowerment. Omuza bulungi me I have gone to parliament to fight for economic development. Senga tuba bagagga senga tulina sente we can always achieve the presidency bano gye balwanira. Tosobola kubeerawo ng'ogenda kulwana byabufuzi nga muli baavu n'okunuukiriza okwagala okufuna kye mwagala basooke batugaggawaze. I for one nateeka our president nti twakuwa ababaka bana mu Mukono district ng'abano. Where is our accountability? Obadde ofuna sente mu bantu bano folooza twalonda mu yooyolero ezo sente zimu kwezandibadde zikuyamba okutukolamu saavisi nti ate tuzizize mwogera no mu mawulire nti muzizize naye nga te mu muntu muzitutte. We need accountability for this. Abantu baffe bangi abaafa twabayirawo omubiri. Gavumenti gye tuvuganya ya ntemu y'abantu batemu naye omuntu okwesaddaaka neewaayo nti azze okuvuganya ate mmwe ne mubizannyiramu bannaye ekyo ekintu kikyamu nnyo. Mulekera okutukozesa bannabyabufuzi. Nze sirina buzibu Mbuuga bw'afuna access okufuna millions 5 obuzibu bwali mu ngabana. Bwe wafuna oza senga ab'e Masaka tebaakulonda bagenda banoonya ku street bantu balondera mu mmwe a selected few. Kati oba wafuna omukisa okufuna millions 5 todda mu kubaganyala nga wazifuna mu mateeka noddayo mu constituency obagambe tibana ebitano byazze mwebale kulonda ebisatu biibino namwe ebyo bakole ki. Oye Henry Ssenyonjo gwe mugenda okuva. Henry Ssenyonjo atutte eddoboozi n'obuyinike bw'omuntu wa bulijjo. Bano badde batradinga obuzibu bwaffe ne bafunirako sente ate ne bamala ne batwegaana. Twali ekyokulabirako bafuna millions 35 ekitono ennyo.
as their package monthly. Naye ekikola millions asatu mu ttaano kuliko n'ezaffe baasirika bejje tewali n'omu yakyogera. I'm here to tell you the fact. And it's documented. I have the facts with me. Nze kino ekintu nakyetegekera. Temulowooza nti mulina omuntu nyinza okuba nga ndi mutono mu size, but I have the brains around. Omuza bulungi omutwe gukola essimu yoyo gy'olina esobola okutuusaako buli kimu. Nali ku computer ningamba no. How best can we handle and help our people? Ngenda okuneeringirizaako ng'omubaka wa parliament ekitono nnyo afuna millions 3.5. Kale ne babaga tekuli kyaffe mbawadde ki nga mujja wano nina kaki bwe muba mundaba. But this is the social contract you're making. If you voted for me into leadership, I'm sacrificing 20 million shillings a month. Nzitereke bana abadde baŋŋamba kituweereza omukono tukole mutya. Eyo epaketi ya Hennessy ennyonjo nina abantu 6 bengenda nabo mu parliament bebaliwa the campaigning team. Which team? It's you people. Baliwa mmwe n'abasigadde bannamawulire mbebaza muli bantu ba mugaso nnyo mu bulamu bwaffe era babayisaamu amaaso batukola bubi. Nupo okujaganya obuwanguzi bwa Nalukoola. It was you people. Mwe mwajjangayo buli kasekeso nti bagenda babbirana nti abantu abakutte ne gavumenti yandibadde erowooza okuba nti eyisaawo ekirala nefuna ensonyi mu maaso negamba bani akasajja katulemeddeko katukawa obuwanguzi. But it was you people. Era simanyi nti oba Nalukoola agenda n'atuleekezwe n'abakubira kasimu okubeebaza. So I need to engage you. You are my first number 1 in this campaign. Spread the message as you are getting it from me. Ontegera bulungi mu millions 3.5 kuliko package ya millions 17 buli mwezi ze bawa omubaka bagiyita social economic enhancement. Ontegera bulungi nti genda oyambe ku banno economically bwe tunaaba tututuuse. Ababaka bano jjukira babatujjako nti olw'okuba tulina parliament situated and seated in one place, Kampala. Kyokka twetaaga omubaka okuva ebundi bujo, twetaaga omubaka okuva ebuvuma, twetaaga omubaka okuva from a distant place. Kati ne bagamba nti obutatuuka leeti musembere okumpi ne office. Be bamu okupangisa muno mu mukono, be kupangisa emuyenga, be kupangisa elsewhere, naye nga kiri within the vicinity of their workplace. Omuza bulungi? Naye ne babagamba nti ku package eyo tubateekeddeko housing allowance ya millions 6.5. Kale ekyo kya mubaka. Ne bamuwa omusaala omusaala gwa millions 6 n'emitwalo 10. Ekyo kiwulikika nga kya mubaka. Ne bamuwa fuel millions close to 2 millions kuba bamuwa 1.9. Nti wadde era wapangisiza still tuwaliranye ki parliament ojja kwetaaga amafuta. Ne bamuwa sente ezo. Ne bamuwa ne millions endala 3.45 for consultative meetings. Nti bw'oba omwezi guweddeko ddayo mu constituency weebuuze ku banno. Ku luli tobaddeeyo mu constituency twakujjayo tomanyi bizibu byabwe ebifaanana. Ayagala okutudisputinga kajje. This is a document we got. Nti twakutataganya n'ova mu constituency yo. Ddayo otuuze meetings basobole okwongera okutuwa obwongo such that it can become a basis of your debate as you come back. Ng'oyogera ebintu in reflection to what's happening in your area of jurisdiction. Tujaza zibawa mukole ebibagasa. Saagala kuzibategeerera wadde n'omu namuwaanye nti agenda n'agula obutebe, n'omu ne muwaana nti baakoze amalwaliro, n'omulala ne muwaana nti baaguza ambulance. But bafissa kinene ku kitwandiro tukolaki. Kati nze ngamba I'm giving the entire accountability to you. I will come and deliver your package to you people. Very tukola n'abantu kululi badde bakozesa bigambo ne balerejja bali mutwagire tugenze kulwanyisa Museveni. Nze nakagira wano
nakachogera emirundi emeka njogera bye bakwatako njogera kyensobola okuleeta within my means nkugambye kigenda kuva ku musaala gwange sina muntu gwengenda kulwana naye siri mutuyambe tujjewo nantalo disitulikiti yaffe yali ekonzire projekiti eriwo projekiti ya Greater Kampala Metropolitan Project oba program yandibadde yakolebwadde emyaka 15 emabega niye obukulembeze obubi obutaagaliza nga bulowooza nti ekintu nga kino bwe kinajja amidst our lives tujja kumuggyako attention tujja muggyako support kyava kikuba nga kyeyongerayo mukama mulungi olwali ntulonda Reverend Peter Bakaluba Mukasa wa Nuupu naye bwe yatuuka ku busajja bukulu n'agamba no ekikwatagana ne development much as my party has a contrary thinking nze ngezi na kino era tumwebaza olw'ensonga eyo n'agamba nti kulw'obulungi bwa mukono n'okukulakulana kwayo kagende ensigning contract that's why it's here underlaid and it's implemented bwekinaba kiwedde ate ate akisanyukire buli alondaho emesennyonjo mu bafu oba olonze ssente ziriwa abavubuka tulina miliyoni 4 oluvannyuma lw'omwaka abakyala tulina miliyoni 4 oluvannyuma lw'omwaka abasuubuzi tulina miliyoni 4 oluvannyuma lw'omwaka ababodaboda tulina miliyoni 4 oluvannyuma lw'omwaka ani gwe soogeddeeko ne campaigning team today in my politics you need to be rewarded lwaki muvaamu enjala nemumenyekera omuntu atabajjukira nomala kumukubira simu azifu sijjukira maanyi ge wateekamu ate n'ogikuba negamba ndi bize nnyo nga ku lulwe twali nga mbeetaaga nalimba noonya ku luno yo packages there ne bwe naabaira ntono nnyo miliyoni za 40 20 times 12 ojja na 24 kati tugambye nti tugenda kuterekanga miliyoni za 22 omwaka gutugweramu zijja miliyoni ze 240 kakati segments zize nkugambye owabavubuka ab'obutale bodaboda abakyala ne business community plus my campaigning team kati omukyala yebuuza akasajja ako kabasuubiza ki this is the package I'm passing around sikiwa nti ogiwulirako n'osigala ng'okyali ku nkondo gye bakusibira ate atayagala ssente tukeera ku matya bulamika empowerment nze nembeerabira kino ekintu kigaggawaza kirimu ssente tebabalimba babadde bazanya byabufuzi abamu batuuka n'okuzireka mu mmotoka ne bazitwala mu washington atukubira enduulu akaaba naye nga bw'omusinga nawo ngaatambula n'omugamba nalipakasente sirina abaana abo balina bajjaga bandibadde bazimukuba nebanga zino ze zimu ku ssente zaffe you are starting to give accountability ensonga lwaki twakuyimirirawo mumpulire bulungi neno ensenyo zitagenze kulwana ntaka I will give due respect to my co-other leaders muli abawulira waliwo olumu yali awantu n'agamba nti mpulira abagenda okumuvuganya mulimu n'akenyongeza era ndi mabega wa honorable kyayogedde omubaka oyo yasibuuka empisa embi yayitako omukulembeze w'eggwanga nti nyanya nvumbi mukama wakuwa omusala yamuyita nyanya kati waba muyisa akaana era tuba muntu okuyitira mwana fe twamulera akatale keseta akatale k'omukiko tebwandifaananyi bwe butyo nga buli nambasada ali mu twamujja ku midaala gya nyanja kati olwayo se honorable tukyalina nakatale bola abantu abamu balina ku kkubo ontegera bulungi tufune abantu basobola okufuna ekifo abakyalo batunda ennyaanya n'ebintu Henry has a vision. Henry has a vision, a greater vision to develop Mukono. Nga munkwatiddeko nze mutusoko tubadde tubulamu bubuzi muntu asonga tubaneka kizino lyekkubo. Every one of us is in dire need to have development in Mukono. Yabadde taliwo. Henry is offering himself to do that. Kasa munkwatiraku. That was uncalled for statement. Mu kifo ky'okulwanirira olwo munaatwala ddi obukulembeze nga bwe mumala okubuuka
akaseerezi ne muddeeri ne mutandika okusekerera ffe abantu bano nkugambye okulaga okusiima kwange be bannannyini Nalukoola Nuupu ejjaganyiza bwerere era Nalukoola yandibadde abafukaamirira. You people fought for his victory. You fought and protected it. Kati okuddawo ate naga nabo beegasse mubakuba. No, it was a redundant statement. Mukola kyamaanyi nnyo wakati situmanyi na your political affiliations naye ne mutuyirawo omubiri ne musasulwa kitono ate ne bakola amateeka nga gayamba bo. Jjukira nze Ssennyonjo sigenze kukola amateeka gensanzeyo gamala. Mukiwudde bulungi? Sigenze kukola amateeka kubanga ne naaba nkyagala nnyo. You can't do anything contrary to government policy. Era lijja kumala kuva eri balyoke balituleete kati bwe libanga terizze mu biro. If that law does not suit my demands era mbanga atakoze sobola kwekyankalanya n'ogamba kiza ebiganye senga mutulonda mulungi oba onootambula butambuzi nereeta degree in business administration mu UCU eri yali ku MOOCs ya diploma kati wano nagenda nenkulaakulanya ekitundu kyange nembawa ku kasente ate nange mbava ku magezi nesoma ku UCU awo netujjayo degree eya business administration. Obuweereza bwange mu private sector nakolako ne St. Michael Sonde for close to 3 years nenvaayo nenzija ku Mukono Town Council nembeera ow'omuluka for 3 years nenvaawo nengenda e Lugazi nembeera mu accounts section for 8 years nenvaawo mbadde n'ekitongole bakiyita Local Government Finance Commission mbadde nakyo emyaka 10. I have retired era on the 13th June this month. Bantadde kubanga that was the required period. Now then about notifying 3 months ahead badde sigenda kuba nammwe era nambadde waka emyezi esatu. Ennaku z'omwezi we zaatuuse egiri mandatory kubanga Electoral Commission ekugamba nti onoba okwetaba mu bino osooka kulekulira ate no emyezi esatu nga gyegibulayo. We are nominated on the 13th September kati ekyabadde deadline yabadde ya 13th June.